Nze nali njagala na Samusanga naye maama. Firuta zaayo wazirabyeko ezaaku. Gwe n'essimu yakoze ebi jangu gwe oleetwe ennyindo yo. Anko jangu otunuleko mwene essimu. Oligamba abaana bo nti watunula mu mu iPhone jangu anko ogitunulemu olabe wogenda ofaanana. Sound check microphone 1 2 dinner. Ndigamba bana ndiki? Wano bulungi njagala abaana bo oli bagamba. Kweli check microphone dinner 1 2 check microphone. Nga otaddeyo effect. Ndikugwa birowoozo tobulira. Naye era ye muzeeyi agaanye. Blood ono yeetaaga kolera iPhone kika kiki. Damwe tunulemu kuteremu kafiruta akalala. Munoweze kagodi kosi. Muzeeyi wamato ne muzeeyi anyiridde. Choga naddugala nnyo. Naye era omulunguseeko. Muwereka effect. Kamuzeeyo kagonde. Effect bazinoyeza wa. Kamuzeeyo ka prefect wano. Nze nawe ani asinga okuddugala. Muzeeyi nekulungiza. Blood. Eno simu. Bajita wate. Gwe. Eno iPhone. Muzeeyi yakoze ki? Sekolenge. Taira. Jangu olabe. Mbu muzeeyi akonye. Ego Omukunja agala kumanyira mumanyi. Anko otunda kikomando. Gyosooka otunuleko mu iPhone eno olabe. Jangu anko, jangu mune byansi bino. Okimanye nti mu kika kyammwe naawe okikoze ku Kampala. Jangu eno emabega otunulemu mu kaserefikayo taata. Dina oba yagala kwenyigawo noonya. Soko lekoli atunulemu oli. Nono katunulemu. Naye taata gwe kubodde. Bannange mukulu genda oyinza ojjetta kamera. Gireke. Funayo abantu bagezesa essimu eno kubanga buli muntu yeetaaga bana. Bagende nti omukulu yagifunye. Tayira ng'alemezaamu nnyo. Anyumiddwa. Nyumye kalate nveemu nga nakanyuma. N'okimanyi ne Nokia C20 egisinga. Mulenzi, boy. Gwe student. Gwe tata soko je. Blaza. Nona je. Aliwo. Anko, nkulabye olingiza mjo tunulemu mirembe. Munaga tuba kotogera. Mbadde njagala abantu. Mabutaba na ntondo jangu. Jangu. Otyo muzeeyi wuli. Muzeeyi. Papa. Soko je tata katono. Jangu muzeeyi katono wamma. Nena mu budde buziba. Akagitunulemu uko naye amanye nti agitunuddemu mu bulamu. Eta nakyo kigwe. Anatera n'okufa. Nedda guno omukisa we gujja teweeyagaliza nnyo wekka. Jangu muzeeyi wamma. Oli otya taata? Jangu wamu tunuleko mu iPhone muganda wange. Yiino wano yazze jangu tulabe. Jangu tunulemu ffenaffe tuno tugitunuddemu. Muzeeyi. Jangu ogitunulemu uko muzeeyi. Labayo waneno kale kwata olukumbi. Muzeeyi sigenda kunnyonnyola kutunula mbutunuzi kimala. Tegagenda kunnyonnyola. Abama kuteka kamera mukita abantu. Yiyo gitunulemu. Wamma gwagenda ow'obujulizi. Eri etya. Nawe bantu walungi wabotyo. Muzeeyi akkiriza nti nnungi. Muzeeyi kasita akkiriza nti nnungi. Wote bobeera. Wala wonyiridde ekirevu. Nakula ndi mulungi. Mbeera yansi yakusikambira. N'emyaka. Emyaka gye gikumazeemu. Emyaka bw'okula tosobola kusigala nga muvubuka. Mbadde manyi bino ebintu by'otera okulya ne tunula ebitufunga. Wamma bw'ogenda okula. Obeerako omubiri gwo engeri gye gukola ki. Njagala weetooloolemu olume abalabi nti kuva buto wali mulungi. Gye gukyukamu. Kaakati naye ettama likyaliko. Ettama ddyo obanga oliriisa ng'era olinywesa teriggwako. Ettama oliriisa ki? Ndiriisa ngenda wali wakatende nendyayo kabizzaawo akookya ate olinywesa ki? Nempuuta ne supu. Ne bwefuna walagi wa mutwalo. Onye walagi wa mutwalo. Otuukiriza kye bagamba nti ebibi bigenda na omwenge gugenda na mbizi. Kituufu nnyo kuba bw'otalya tonywa. Bw'onywa ayimiriramu okutamu ndabe kubanga ettama lyo libadde liyiseeko sayidi. Libadde libunduse. Muzeeyi no waddala twekubye ekifaananyi kino.
Muzeeyi olina ku mukyala ye lwakuba neerabira okuseka olina ku bakyala tera kuseka abakyala ate baavu batamu ngamba olinayo ku babo gwe nsanga nze gentwala obatwala kukozesa ki olumu nteekako ne kondo lwaki oteekako kondo waliwo ebyokya biki ebyokya ebyo byebabeera nabyo abakazi abo soka ombuulire biki ebyo abo abakazi balwaza kambuze wali omukazi wali ofunyeko n'akwokya anyina abaana 5 naye wawo neyasembayo ono yakwokya yambabula kyekiri mu kitundu eyo simu ogimanyi kika kye simu lindako masoko mpolwasa ne maze okukolera vidiyo kati ebiddako esimu ogiraba simu tebola lulimi tebola muntu tebola ki waliwedde ku kibayita iphone njiwulira buulizi omuyimbi Spice Diana omumanyi namulabako ku TV mpayo olimba lwa Spice Diana lumu Spice Diana oyo ayina obwambalo yambala obwo bwankubira naye nga bukuleka otya mondeka bonsabudde era bwe sibeera Spice Diana akusabula agenda kwokya ku mawuggwe naye muzeeyi bagamba wala gyemubi wala jono mulaba omukozesa obubi aba mubi kati olina mukozesa otya obutakuyisa bubi wala jono butakuyisa mubi bubi nkubuulidde bw'owuutako kasupu wali akaki bakambizo bakante bakakyo naye bagamba bw'olya embizi n'onywerako wala gy'obuguyala amatama andiro toliraba sava sibiwuka sava Export TV to the world. baganda baffe mwenna tubalamusizaako abalungi abatulaba ku Export TV tuli ku TikTok, YouTube, Instagram, Twitter ne Facebook. Tunoonyeeko enamba ya WhatsApp weeri osobola otunoonyaako n'otusindikira ka message ne tubako ensonga ze twogera. Gwagala okumanya ebyafaayo bya Jeno Kazini scrolling a video wansi awo kasootuka ku ebyafaayo ebikambe bya Jeno Kazini genda okalabe okamaleko teko comment ogenda tegeera ani yatta Kazini. Omukunja kiki ekyo kyokola nga tonna tubuuzaako? Ndi kusumulula iPhone. Yesu. Osumulula ki? iPhone. Soko otubuuze. Sisobola buuza muntu yenna. Sisobola leero anyiige. Naye sigenda. Mukunja kigenda labika bubi. Babu sigenda buuza. Basebo ne bannyawo musibe mutya ku lwa Mukunja. Mukunja wavudde ku Android oli ku iPhone. Soko nnyumize byazze bitya byatandise bitya ani yakutomezza poloti watunze ya ku luguudo ki mwato no kirabika ng'ekirooto nange waliwo embeera nenga oba tuli mu kirooto tugenda mala tuzuukuke naye ate nga byaddala iPhone wavuddemu n'okwata sente zo n'ogamba kangule iPhone wabbye bannange Mukunja tuwogera amasanyu kyemmanyi eri munnako nga mmeka naye etawaanya emalako emirembe erina era iPhone user kyo bulijjo nebuuza lwaki abantu abakozesa iPhone balina nnyo olugezigezi naye iPhone tasobola butakuleeta lugezigezi okyafuna ku mpeke y'otulo nsula njiga nga banjigiriza erina olugezigezi eno essimu era omuntu agikwata toyinza butaba na lugezigezi erina bufiruta waliwo kafiruta era bulijjo nebuuza aliwo bagayi omusanga ku TikTok nga akayindo kasongovu kabalaalo naye ate n'omusanga mu bulamu obwa bulijjo ng'ennyindo midumwena kumbe n'essimu omanyi yankoze obuyindo ekiro ng'obuyindo bwa zali mpulira akayindo ng'oyinza okugamba Rema Namaku yankoze ebintu abalabi twenyeze amaaso olaba n'abavubuka ba TikTok bulijjo nze mmanyi balungi pressure tufudye tusima biki bamicho mubi boze ngoze ba asakayima bani bonna tueleze erinya athakayima kasitoli bagambye manyi geno simu Mukunja watandise kwata mpola mukwano lindako gwe yemu
watunze poloti nabadde nabadde ndi eyo nga ndi mu kunywa biyaga byange nga bankubira essimu baakubidde kwene yange munamukadde bulijjo gye njiriba nayo Android eyo gikwate bulungi mukwano nga bankubira kweno makanike zavugiddewa nga baŋŋamba gaye yankubidde bamuyita Alani Cruz nga ŋŋamba nva ku airport yabadde ava bweru naye njagala kulaba kati nasoose ne mutawaanya twaluddewo labagana kuba poliisi nabadde nvayomba n'abapoliisi bankubidde bazze okunkwata nga siriyo mu ghetto ne bankubira ne twevumamu awo kati nga buli muntu ankubira essimu nkimanyi poliisi yeeba eyagala okunkwata emisango gyammwe gye mutaggwamu tegwadde nno na musango gw'amaanyi naye jasi nti oba kale nabavumyemu ne banyiiga olw'enjaga kyali nampita awo ne nninnya ne ŋŋenda ebugoloobi n'amagye gange okutuuka nga bansaba okululira iPhone gye nnina kati Alani Cruz yakutaddemu essimu ye nga ye nze simanyi ogamba nga bansaba okululira babeera abantu bangi simanyi we nsobola kuyimirira simanyi na bigambo bye nnina kukozesa okwebaza Spice Diana ne we njogera obwogezi erinnya Spice Diana simanyi bigambo bituufu bye nsobola kukozesa kumwebaza because I am so much excitement. Spice Diana yaggulidde smartphone nkoze okunoonyereza smartphone eno iPhone nagifunye jjo noonyereza mu district yange gyenva buyikwe ebaddeyo iPhone yeegi tokuba mukunja muganda wange buyikwe tuogera ogirina nze sigirina ani agirina bakulembeze bangi tulina ba Dr. Lulume MP wange Lulume bayiga alina ya parliament tabu alina tabu talina iPhone sembuya yekandowooza yali gwe baŋŋambye niyo ogambye buyikwe district nene ebeera ne constituency anti nange nkubuuzizza ani agirina nizo kuba sibatuuka ko naye abaana mwe bali abakola ssente mu buyikwe. Let me telling you the truth. Mundeke tukole mulekanga ku bantu ne bakola amaalo gaabwe ne gaggwayo. Mu bufunzo oli mu maalo sina maala ani agirina. Okay, tuve ku district ewaffe mu kika kati n'ekika kyaffe ogenda gamba mbawayiriza kye kika kyo oli mutuufu oli wesibuku naye nga tuvudde era mu kwestudio ogambe nti ekyange yekyavuna mmwe mu kika kyo teri alina iPhone mwe bali bangi mukunja n'obeera mweyembeera oba osazeewo kola bw'otogiramu ddala empala okunama n'oba mweyembeera iPhone user tabula taata nze olugezigezi nalutandise kiro naakagikwata mu bufunze you are no longer an Android user. Eno ngenda giwa shiba naye yakufudde kyoli soko gyebaza banange simugwe mukwano webale nkukubye ebigwo byonna buli wetwekuba ne shiba ebikonde twekuba nagikwata nagikasuka ku kisenge ogiraba we yayasama ogirengera we yabika ogitunulamu olengera buli ekigiri munda byenda byonna obiraba akataago omutima amawowoolo naye gyolaba eno kwensinzira nembonyabonya ensi eno naye ku njaga gyonywa ne wala gigwonywa eno nagikuba bigo bimeka kuba maintenance yokka kitereza abantu ekibagenze sinywanga ku walagi simanyi nawaawo manze onywa ebitamiiza nywa njaga nze walagi simunyo eno maintenance yayo kigeeki onaasobola ogimaintaini bakugambye yagingulidde yafudde gireke gwe tudde mabega Spice Diana okugulira smartphone yabadde akwebaza ki mukunja Spice yasooka simanyi ndowooza tubeera eno tukola ebintu byaffe ebaayo abantu abasiima gwoba okola nga tomanyi nti waliwo asanyuka naye baayo abantu abasiima Spice yasooka okwogerako naye ku simu yasooka nga okwasaganya otya shiba kyekibuzo kye yasooka okumbuuza kuba yagamba nze oyo omuwala newe mutunulira butunulizi bwe nti mmutya naye tetwanyumya bingi awo nali mu biti byange netanyumya bingi then ogwazeeko awo nze mukwano gwe Spice mwagala naye ate kyewunyisa enkolagana yaffe nze sibeeranga nakaawo mbu tubeere naye mpozi lwe twali ewa King Sir nga tuli mu bululu bwa wuma bwe mwawanika naye munne nalabidde awo nga ankubyeko surprise kyamaanyi kunze ku mulala eri ono n'abagendo binyiigiramu munnange naye era bayinza okuba abatuufu oba oli munne eri abagendo binyiigiramu anyiige nnyo nga keeraga nga keepanga naye nga nina okwepanga oba Spice Diana yakwadde iPhone olw'ekikopo ky'okuba ennaku zino ku social media kikopo kirya what do you mean ng'akoona ku Spice Diana ovaayo n'omwambala n'onuma n'ogwengulu kuva dda Spice muwagira mwagala ate si Spice yekka nze bantu bangi nze muntu ayagala ennyo okulaba saagala nnyo olaba muntu nga avuma omuntu like nga ndaba tewali nsonga
nsobola okugamba nti kyokola kikyamu si ku spice yekka obulamu bwange abaludde nga banfollowinga nze nina baddaihadi bange bifo nga tonanda nakubeera nnyo ku side ya spice nze nina enkovu ya Jose Chameleone yiino mukama yanyamba nti eri ku ngalo weebeera okumpi bagintemera Namboole kwagala Kamili nga njagala nnyo Chameleone kwali kuwakana bintu bya kisiru kyali yali awagira Bebekulu ng'agamba Bebekulu asinga Chameleone okuyimba then n'owa Bobi Wine najja kati nga bagamba Bobi Wine asinga Chameleone okola ki kati ebiseera ebyo nze nina akava mu kyalo nga mpagira Chameleone kati nga nawe wozoleza kati twakayanamu awo bitono oli kyali nayita Chameleone amazi nagimuweerawo huuku wano n'atonnya omusaayi kumba alina akambe mu nsawo yakwatayo bukwasi eno ya Chameleone naye nalwanira Chameleone olwo olutalo si meetinganga ku Chameleone for the physical gamba maaso kumaaso gamba physically si mu meetingangako nenga nasobola iPhone namulwanira entalo ne tuva ku oyo mu bulamu nina abantu bange nga singa omuvuma oba n'omwogerako ekintu ekitakwatagana nze nkukuba ne tuwoza enkya ate okumuwa bulango oli mwogerako ekintu neso osobola okwogera nti gundi yansobya bwati ne bwati kimala naye kati omuntu asobola oveeri anywedde akayaga ke akubye akakomando ke nojja n'ogamba daihadi wange nti mazzi lwaki omuyita mazzi okitegedde abantu bange balindowooza bana Number 1 kankugamba abantu benwanira nga tamanyi nako naye nkukuba enkya ne tuwoza Number 1 nno jja kwewonya lisiti yange mpulira wanzi kakkanye sagana kwenyenya naawe ali eyo nawo wandiika yes Number 1 wange akukubye ekikonde ne tuwoza enkya bamuyita Suna Ben ow'ebinyanyanyanya ngenda kuwa abantu bange bana sigenda kuwa nsonga ebyensonga zaabwe tulizigendamu olulala tewali gwe nwanira nga sirina nsonga Number 1 Suna Ben Number 2 bamuyita Bobi Wine Bobi Wine mukute Number 2 Number 3 bamuyita Spice Diana Number 4 bamuyita Mbazira Tony eyandibadde ng'owokutaano ndowooza ayinza ba King Shiba bano bogasse Bobi Wine ne Spice Diana lwe lutalo luli ku social media ennaku zino olwaki obagattaganye otya okwagala Bobi ne Spice Diana ng'ate abawagizi baagukuma dda ku media abawagiza nti nze nange empagira byange naawe owagira bibyo gwe oŋŋamba nti baagukuma okimanyi nti nze Spice Diana namulabira ndudde nga Spice Diana nga Bobi Wine ogamba Bobi Wine munnabyabufuzi oba omuyimbi Bobi Wine ngambye Bobi Wine kati gwe yagala mbagale ntya kale mpabulamu engeri gy'oyagala mbagale ani gwe oyinza osalira omusango kwabo nga tugeze guzze nga beerinako ekibi kati ani alina ku munne ekibi toli ku media gwe abiŋŋambye nze sirina kibi kyendaba olunaku singa lukya Bobi Wine n'apositinga n'agamba saagala Spice Diana oba yantama oba ki eyo ensonga ndala naye kati listening to me singa bukya ate gwe soda oba omuntu omulala yenna n'okwata essimu yo kuba olina eddembe ly'ovuma gw'oyagala n'ovuma Spice oba n'ovuma Bobi Wine sisobola kyawa Bobi Wine olw'okuba gwe omuvumye Mukunja enkozesa ya iPhone yo twagitegedde oba tukutte bukwasa essimu akaddabaaka ke kaliwo kambuze naye waliwo gayawe tayira kaliwo akanyiga n'eddabaaka muganda wange ene simu erina olugezigezi olw'ekika ekyawaggulu okugigira bagigwataddemu ne password banteekemu bansikaninze ekusikaninga face amatu ennyindo obukowekowe ene simu erina olugezigezi yantamye ani yakusikaninze olwo yakuyambye Adrian yebaze bakyali baze anti esimu eyatuuse nadde neno soko yita mu ghetto bakyali bategeeza nti banayite mu ginona jaso bagamba nti yaffe ffenna si yange nzekka okitegeera kati then wetwagyese ne bajja ne batandika okuntendekamu enkozesa yaayo ne bansikaninga ne banteekamu sambu esimu eno yamazeeko obadde okuba abavuma Spice Diana ng'olina akamoni baki kokuta iPhone tokuba ebikonde no naye kati no kati tuddeko mu nsi eyaddala kati oba omuvuma nga ki ng'akoze eki abamuvuma kale bamuvuma ng'akoze eki mbu yabalyamu olukwe ati okulyamu olukwe kitegeeza ki mbu yayimbira omukulu yayimba Spice mpozi akola mulimu ki muyimbi
kati wali oyagala asere azina ekimansulo. Nakubuuza ekibuuzo n'otakiddamu. Kibuuzo ki? Gwe osobola oyimbira muhoozi. Singa oŋŋamba nti Spice Diana yazinidde muhoozi ekimansulo awo nnyinza okwekanga ne ŋŋamba ate Spice yatandise ddi okukola emirimu gye simanyi. Naye oŋŋamba nti yayimbye kasita okola ensobi n'oteekako akagambo nti Spice yayimbye. Mukunja, nina n'ekibuuzo kye nayagala okubuuza oli naye obudde ne bugenda. Eno saga yadde tukyogerako tutya oba tutya naye yagalagaana erina okuba nga erinaka enkovu gye yaleeta ku Spice Diana. Tukkirize tugaane. Manager Lodge y'omu ku ba manager bempa ekitiibwa mu music industry ye Uganda. Era y'omu ku ba manager abali sensitive ennyo ku muyimbi we Spice Diana ng'asobola okukola buli kimu. Ku mulundi guno eno ekintu kino yali kuki okola decision bwete erabika ng'enzibu. Manager Lodge omanyi gy'abeera? Manyi nate gwosobola omutuukako. Anti nga komanyi yero gy'agendayo omubuuze. Kuba ali sensitive nnyo ku Spice Diana. Naye no decision simanyi oba abawabuzi temwaliwo. Ekibuuzo lwakuba gwe mwebalamu ebibuuzo ekintu kye mbabuuza nkubuuziza Spice yayimba kubanga twawulokera okugamba singa Spice yeesimbawo guba yeesimbawo oba agenze ne yeesimbawo nsobola okugamba ye Spice lwaki ozovuganya Bobi Wine waffe awo otabuka no nsobola kimubuuza naye alina eddembe mu nsi eyo gye mwagala okuntutwalamu ensi ensuubize y'ensi buli muntu waaba n'eddembe lye okwagala gwayagala oba okuwagira mu luzungu bakiyita for the freedom of the political party and the oluzungu lunasobola iPhone no kiri bwe kiti Bokera listening to me let me telling you the truth omanye ekimpalanya Museveni nganze omuntu sijja gambo tuwalana kuba abamu befuula abamuwalana ate nga bali bakyalibe omanye ekimpalanya Museveni ng'okiŋŋambye nkimanyi kwe kubeera nga abanupu we bakola enkuŋŋaana ebitongole ebikuuma ddembe bijja ne bireeta tiya gaasi n'amasasi ne bibakuba ate ab'NRM we bakola ezaabwe bo ne batakwatibwako ne bayisibwa ng'abaana kati that is meaning twetaaga okgenda mu nsi ensuubize nga buli muntu alina eddembe nti singa oli agamba mpagira Bobi Wine tewali atamukuba amasasi namukuba mutiya gaasi oli wagamba nti mpagira gundi yensi gyendootako nganze kati ate gwe oŋŋamba mbu ate ntandike mbu simanyi Spice Diana simanyi gundi mpala ne gundi obanga kati ensi ensuubize tuba tugenda kukola mba ngenda kukolayo Mukunja musically okkiriza nti eyo saga erina enkovu gye yaleeta ku music career ya Spice etya sitewaliiwo n'emu gye yaleeta yamwongerako bwongezi maanyi mpozi nnyonnyolaamu kaawo gatya Spice Diana olaba kati abantu babona abadde bavuma Spice Diana era nze nabasanyukidde nnyo kubanga balina ekintu kye baalaze olowooza lwaki olowooza lwaki bavuma Spice simanyi tulina abayimbi bangi sina nsonga lwaki muvuma tulina abayimbi bangi olowooza lwaki gwe bavuma aba ayagala naye likes views kitegeeza Spice gwe muti okuli emiyembe gwe yagala kuŋŋamba omuti we gubaawo nga teguliiko bibala osobola olabayo n'akanyonyi n'akamu akaguzannyirako osobola okwawula politics mu music kyekyo kye mbagamba nga osobola omujjamu byantamatama dda n'ebipolitikisi byammwe let me telling the truth listening to me ebyo ebintu bye mugezaako mmwe bennyini mmwe mugezaako okuddira buli kantu mukateekemu politics waliwo abantu nga n'ebyo ebya politics byammwe nga si bye balimu bakola bizinensi zaabwe no politics mulungi naye buli kintu wookisusa n'omuceere guwooma naye bw'oli omuceere sowaani 6 yagala gana ogenda sula mu ttooyi okitegedde everything is good nga when it is not many too much nga si kingi nnyo kitegedde kati ebyobufuzi birungi ensi tesobola ensi bweba ebyobufuzi nabyo birungi naye ate buli we mubisitula tubiteeke buli wamu mugenda sanga abatunda oli alina kakapito ke ka mitwalo 2 asuubudde obutungulu bwa butadde wali abonaabona anoonyeza baana kyakulya gwoleta ebyobufuzi byo biteeke mu butungulu bw'omuntu onfuna ogenda kusanga wali kati oliyaga mbu wolirana simanyi gundi fe obeera kive wolirana mse kakati
nalabye Bobby sakugamba Bobby Wine we yapostinga ka million ku birthday tugambe nti ka million teyagenda mbyo tawagira NRM si wa muhoze si wa Museveni semanyi engudo ze tutambulirako zani kati onatera tugamba nti tuboycotting engudo ze tuyitamu kubeze engudo Kaguta yazizimba nimbye kuliko ezamini kati ogenda no neera waliwo neza Kaguta kati ogenda kuŋŋamba nti Mukunja twakulabye otambulira ku luguudo luli olwa Chorus Express oli wa NRM ezengudo no sense tudde ku byaddala tukole emirimu gyaffe bino ebintu by'obufuzi byolaba kasasiro mwereere bakuba Uncle Big Ayo obucupa ne Bebe Kuute mwayogera mwaleka politics atambule anti baba kubeera Diana walumye n'ogwengulu baba kuba no kyenagambye kiri ekintu kimu sagala okyuse for their diversity y'abantu obalowozese nti oba nze manyi kati waliwo omuntu agenda wayimirira afuna obusungu gwe Mukunja Spice Diana akuwatya iPhone naye olowooza watajimpa n'agiwaggwe okitegeera nange saaji musabye neberedde mu ghetto nze bulijjo simanyi nti byenkola abantu abamu bibanyumira kati kino ekirooto kize kyeyo kyenkugamba n'ekirala twewale nnyo ebintu by'okuwalana by the way Abbe oyo nali nkimugambako Abbe nina ekintu kye nali nkunyumiza naye lwakuboleka naawe oluusi tonywanjaga naye abo bawe nnyo omukagu kugendamu n'otamiira mwegendereze nnyo abaana abakola empalano omwana n'akola vidiyo 10 olunaku lumu ng'avuma abantu ku social media gwejjala baavuma naawe okwataka asimuko ku ddata watugaba n'otandika ovuma abaana abamu bavumira mu ssaala ng'ali ku salale okitegedde era nga gyakoma ovuma asasulwa omu ku basinga ovuma ye Sami ali ku salale no sikugambye nti nze saagala kugenda mu mannya g'abantu nti oba gundi gwoleke n'akalimu kookola odde ku bantu ovume abo bennyini bolaba mu comment section abatuwaga Mukunja vumembwa we mule ekisiraani kubawonyaawo gwe waffe enkya bagenda kunyiga obusigo obubbolo bwatike okomewo ku social media ndi ku kitanda bampanisa amagulu abantu bakugambe bennyini abakusudiya luli bakugambe ate gwe wali avuma abantu naye nga wali bebakola ki bebaguwanga so ekyo ekintu nakyo tukyegendeze tukise mu mitwe togenda kusiga kawo okungule munnankani wosigo obukyayo ogenda kungula yakunyumiriza ku lugendo lwe Dubai sinamufuna ku meeting nze wemba nina numune ekizibu kya mulundi gumu nze wemba nkwagala simanyi nnyo tijju kati Spice kyaliwa naye simanyi namukubi kuba ne Alan Cruise gweyogera yagenda Dubai yakunyumiriza ku lugendo lwe Dubai no tenafuna budde nga nze ne Spice kunyumyamuko tujja kwenoonyako naye nze nkubwa nnyo mu njaga wa Dubai oyo abamu tebamutegeera bulungi so kati gwe omuntu oyinza okuba Dubai no tusiimengako ku bantu bye bakoze Spice Dubai yakutte milioni 10 naziwarra DJ Ram azigabire abaana abasula ebweru ku nguudo bafune ka bed space wakiri asasuleyo omwezi ogwo we yakomyewo wane e Uganda okusigezaako zikiza propaganda ali ku social media yakitandise jjo babuli gyakikola learn to appreciating banange nagambye soda nze temugenda kunsomesa siga bukyayi let me telling you Abe kino ekintu kikwate bulungi temugenda kunsomesa kusiga bukyayi mbeegayiridde gwe wawulira nga nze gwe mpositi nze tomwagala genda ku page yo opposite owuwo okitegedde bukeera ng'owala n'omuntu ng'alina kye yakukola mulina ensobiiza mwe oluusi mwegaddangira eyo ne muwoomerwa ne mwekyawa wojja ku social media oyagala ne Mukunja akwegattako tuwala n'omuntu omu tumuvume wali owoomerwa naliyo nga mwegaddanga ye kizibu ky'abaana ba social media babeera n'omuntu eri nga banyumirwa ebintu byabwe we bamala okufuna obutakkaanya ayagala ojjire mu butakkaanya omuyambeko ovume n'owala n'okoleki saliyo ng'owoomerwa lwaki mu bizibu oyagala mbeewo okitegedde ekyokubiri ne wemba mpala n'omuntu I having the for the limited nina wenkoma onfuna yes Spice Diana si katonda ate alina ensobi ze zakola ng'omuntu gwe oyagala kuŋŋamba nti abavuma Spice be batuukirivu ye bakatonda b'oku nsi anti oli public figure babagambe omuganda agambe yeeweza omumba musango ky'okubeera public figure nanenya muganda wange Sami Mighty Family let me talking about her mbadde saagala nnyo okwogera ku Sami but let me talking about her him wanje oyo musajja haba Sami him wandiko waliko mu entertainment industry ngoli comedian one of the most talented comedian tetufuddeyo ne waba talented ne waba tali we byakulemera muganda wange osibeke ngugu ogende ku mawanga
yagamba politics teyagamba mbu oba resign. Yes, anti listening to me we yavaawo politics yavaawo anti yagamba soka listening omuliro gwa politics gwe yalimu nabana abakyabiremeddemu gwe bayitamu kati waako ku katiibwa ababisigalamu yagamba soke bakyuse President Museveni bamujjewo kuba yagamba kye kizibu kati wovuma Spice Diana Museveni n'avaako anti bulimbu semanyi mundowooza zaabwe bonga kati Sami olumu mukola ekintu ate n'owunzika nga ekyandibadde ekirungi okikyayiza bantu. Nze Sami oli mukwano gwange kuba oli muvubuka munnange ffenna tuyita mu struggle yemu. Mwenna muli ba NUP. Tosobola tuli ffenna mu NUP. Sami tosobola kuwugula bwongo bwange yadde nnyo enjaga efaanana etya n'ompala nnyo omuntu omulala. Empalana yange n'ebivumo byange ebipya n'amaanyi gange gakuwala na Museveni. Teriyo muntu agenda kera let me telling you nze nkera nenjiye bivumo byange ebipya bya Museveni sirina bivumo bya muntu mulala kunji seba amanyi gange nga diverting emifo kyo ulwanyisa Museveni ate ngaze ku muntu omulala gwe kimanyi obusungu bwenteka ku muntu omulala Museveni abafunye gundi okuwummulamu eki abafunye okuwummulamu ya olutalo lwonna bwe baba balulwana Sami ekizibu ye kyakola ayagala kwagala kwerabiza abantu balala nti ffenna tuli mu struggle ye ayagala kulaga nti yali mu struggle yekka ffenna tuli mu struggle n'oyo kaguta atwepankirako n'abe n'alemu bonna bali mu struggle ne masasi kati gali yabbo gavudde kuffe ne Museveni yeegumyamu bwegumya ne yeekaza naye naye ali mu struggle otegedde kati so bw'omuntu omu walaga nti ate ojjawunzika mwana nga Storeza mwezo siza. Kati webaze Spice Diana n'abawagizi baba kyamwagala tuve wano. Spice banange Spice Diana. Ngokakkanyiza eddoboozi awo. No Spice. Kubanga weetege. Nawe genda yo omwetege. Webaze Spice Diana mu ddoboozi yetubaddemu tewossa ddoboozi. Kuba atanatulaga muko wa social media naye tumwagala. Emyaka gigendedde mutugambire. Abakoba ba social media inroads twagala muko. Reka Spice ne kamala kakuwa. Ne kakuwa. Banna. Ba modern bamalira ku bifaananyi bye. Olwenda bifaananyi byako n'entya n'okutya. Anatulaga omuko oba tubiveeko. Sipaisi bamumubanja. Sipaisi ffenna twasigaza mu kubirwa kuba bukubi bufaananyi. Nero oja wakafaananyi. Simanyi. Nalwaki ombuuza nnyo ebintu ebitakwatagana. Baako kyogamba omukulu tuve wane. No, ffenna twekaza. Tugambe nti ye Abe Space n'amugamba nona ezo kamera zikanyuga mu mwala. Sisobola nze sisobola. Andi naawe omanyi tekisoboka. Kati gwe saizi yo ng'omuntu saizi y'abantu bamu bitundu bya kyabo. Mukunja amaliriza. Ozinga wenna onaayingira. Wa Spice Diana. Munene nganze. No, si munene. Ne saizi yo. Mukunja amaliriza ogenda oyige iPhone kuba essomo linaatera okuggwayo. Bana yembonya abanya kyolino mmanya tugenda toluyimba ne King Shiba wiiki eno. Baluyita bate. Shiba ya lumanyi. Ye yaluyiya luli ewa NBTC abantu balulinde. Bebale kutuwagira waliwo kyali wange bamuyita Simple Kira yakubye tune bagiyita owemula ndera shootinze video bamunonyeko ku YouTube oluyimba baluyita owemula by Simple Kira nyagwe mpasanga lewaabwe asula wange owemula tune ya amaanyi yabadde no talwetegekedde oba aliwa akali mu kwegedanga kati omayiwo okuba hit e Kampala so bakyali bafa abalungi banayemukirize mbasibuleko bampita Omukunja Atasera bambi ba Spice mikwano ja Spice Diana mwena munebalizeeko bambi nasimye nnyo era mbasuubiza mugambe nange alete yange mune mwe mwapatana kuvuma nakunafuya oli ku Export TV okuva gye twatandikidde paka ne wano eno okoze kyatendo amanyi omwana soda Abe yakutte kamera nga sinasibula nkujjukiza abasalamu furniture basangibwa mu kibuga Banda Kireka bali opposite Nabisunsa Girls gendayo bakuguza ebyomu nnyumba bino bitanda ntebe simanyi biki gwe buli kyomanyi nga kya furniture bakibajja bakirina enamba yaabwe Abe era agenda gikuteerawo aba El Shaddai baye babikimanyi
mumanyi bye bakola kutambuza sente zetoloze ensi eno yonna n'ennamba zaabwe ziraawo wansi. Mukama abatukume. Tugenze yiga iPhone, video zigenda kujja nga mukunjanyirira. Mwenyweze Mukama abatukumire. Tokuba nnyo taata. Export TV to the world.